Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baada barungi betutambula nammwe ku programu eno ya programu ya fene ya hadithi y'olunaku. Mbalamusana ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katugenda maaso n'obubaka bwaffe obw'okufundikira omwaka omukadde n'okuyingira omwaka omupya biidhinillahi ta'ala. Mbagamba nti buno bubaka bwange obwokubiri. Nkugamba nti obulamu Allah bwakuwadde beeranga obukozesa bulungi wamu n'obudde Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwadde osobola okubeera nti ofuna ensi ennungi ate era ofuna enkomerero ennungi biidhinillahi ta'ala. Tobeera mwabo obudde bubayitako n'abalabo bazi myaka nti kati guno omwaka omukadde bwe guggwako mba nnyina emyaka bwegiti, omupya bwe gutandika mba nnyina emyaka bwegiti. Hadithi yaffe ejjiwa ku Abdullah ibn Abbas atunyumiza nga ajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, nti ebyengera bibiri binene naye abantu bangi babeera nabyo ne babizanyirako. Abantu bangi babeera nabyo ne batabikozesa oba ne batabikozesa bulungi. Osobola okuba nabyo byombi oba okubaako n'ekimu, naye kyonna ne bw'oba olinako kimu kya bbeeyi ate bw'oba n'ebibiri kya bbeeyi nnyo. Naye ky'oba weewala kwe kubeera nti Allah abikuwa n'obizanyiramu. Agamba nti as-sihhatu wal faragh. Ebyengero ebyo ebibiri abantu bye bagayaalirira ng'ate bikulu nnyo. Ekisooka bwe bulamu, ekyokubiri bwe budde. N'obeera nti nno Allah akuwadde omubiri tewali kakuluma, osobola okutambula n'okola kino n'okola kiri, ate n'akuwa n'obudde ng'emirimu tegikumalaawo nti oba onoonyezaamu kyakulya toyina budde, bubeera nti nno okoleramu ebirala. Ebyengero ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abikuwanga bikozese bulungi oleme kwabo kubeeramu abo ababala obubazi emyaka. Era mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eno yakitutegeeza bulungi nti ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bino ebibiri tulina okubikozesa obulungi. Ate tukimanyi nti buli Katonda bw'akuwa ekyengera n'otakikozesa bulungi kijja kuvaako obeere nti nno wejjusa. Kati gwe bwebuuza nti ebyengera bino nyinza nti okubyebaza okubeera nti nno tebiŋŋendako, tukugamba nti kubeera nti obulamu Allah bw'akuwadde oli awo omubiri mulamu toyina kakuluma, oba ne bw'obanga olumizibwa naye si nnyo olina ky'osobola okukola, n'obudde Katonda abukuwadde beeranga obukoleramu emirimu emirungi egikuzimba ku nsi naye nga otambulira mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, ate egijja okubeera nti nno gikuwa enkomerero ennungi ku nsolekeko byojja okujjukirwa nabyo nga birungi. Ibn Hajar agamba bwe yali annyonnyola hadithi eno n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abantu bangi babigayaalirira. Nabbi kye yali ategeeza nti kyandibadde kirabwa n'omwana omuto nti bino byengera nnyina bikozesa, naye bantu batono nnyo ababifaako, abasinga obungi obudde bumugendako ng'atayejjusa nti nno takoleddeemu naye ng'ate ku lunaku lw'enkomerero ajja kubeera nti nno yejjusa. Ibnul Jawzi kyava agamba nti qad yakunu al-insanu sahihan wala yakunu mutafarriga li shughlihi bil ma'ash, nti omuntu asobola okubeera nti nno mulamu bulungi naye nga talina kadde n'akatono bambi ng'obudde bwonna anoonya kyakulya, anoonya nsi, talina budde bwajja kukoleramu kirala kimugasa ku nkomerero. Agamba nti wakad yakunu mustaghniyan wala yakunu sahiha, ate omulala osobola omulaba nga mugagga naye obugagga bwe nga tebumugasa, obulumi buli wamu kumpi wamuluma, n'ebyokulya birondamu bulonzi guwandibadde weegombesa naye nga n'okulya kumulema kubanga mulwadde kumpi buli wamu wamuluma. Naye agamba faidha jtamaa, ebintu bino ebibiri buli webyegatta ebyengero ebibiri n'obeera n'obudde ng'ate oli mulamu oteekeddwa okubikozesa obulungi. Bw'oba tobikozesezza bulungi n'ogayaala fahadha huwa al-maghbun,
obeeramu abo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yayogerako abafiirwa ebyengera ne bibagenderako bwereere omwaka ne guggwako n'omulala ne gutandika ng'ekinene naye kyajjukira oba kyeyewaanirako kugamba abantu nti nze gwe mulaba ndi musajja mukulu oba ndi mukazi mukulu kubanga emyaka gyeyongeddeko waliyadhu billah walhamdulillahi rabbil alamin.